Singa government ekwata security body nejuwa electoral commission nti fenga fe tusaba electoral commission mutuwa aba security yaffe fe tubetendekere oba mubatendeke banegotiate nze n'abantu batya mu kalulu batambudde n'abatya nabo abantu bano beeyisa batya government neta kwata bamajoba kubone police yayo neke nakuzino police yaliwo to keep law and order ate saawe eno eri mu kutabusi bantu katusaba yeyo security body yetugamba nti enekuma eno SFC ekuma mukulembeze w'eggwanga enekuma ki neno bajiwenga ya electoral commission esobola okutuuka mu bantu nga emanyi weekwata n'abantu ediringa nabeetya omuntu waba asanyuse emugambo waye toyitawo nnyo ojja kwasa ebintu by'omulala. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Kafiiramu ebirowoozo nno byenkulidde bimpadde ekifaananyi nti ke kaseera tulowooze kuzira akalulu ka electoral commission aka 2026 bwe baba nga tebalina nteekateeka na butayiika matiza ku sefta ya munnamawulire nga ava ku mulimu wakolera n'engeri gy'anaatuuka n'engeri gy'anaakomawo ewaka ndi mumativu nti singa tebatandika kwogerezeganya ku nsonga eyo era nja kubira bannamawulire omulanga bonna mu nsonda za Uganda zonna titemugenda ne mukeetabamu bwe kaba tekali seefu gye muli anakikola munaba kusiimawo naye ffe tuli bamativu nti obunaba tolina bukuumi bumala togenda wonna nga y'emiggo naye ndowooza eyo si nsonga ntono nsonga nkulu nnyo naye emiggo emirala egisinga okukuddwa bannamawulire bwe butasasulibwa oba okusasulibwa obusente obuteni nnyo obutabayamba. Ntambuddeko mu ggwanga lino nengenda mu radio 1011 ebitundu kumpi 5 ku buli 10 ku bannamawulire abakola ku mpewo tebalina contract, tebalina ekiwandiiko kyonna ekibagatta ne bakama baabwe. Abalala bakolera bwereere tebalina nansako nemu gye baweererwako. Olwekyo abannamawulire nga Pulezidenti Museveni bwagamba talimba tuli baavu nnyo, obwavu bwaffe tubusamulira abalala ne tubwesamulira ne tukubagana empawa ne tuteegatta. N'olwekyo bonna abaagala okutulugunya babeera n'obusobozi obutulugunya kuba tubeera tetwegasse. Ensonga y'okwegatta ne tutambuza ensonga zaffe. Abeegassi si be batono be tumanyi. Lowooza ku bakyala oba abavubuka ababeera n'ebibiina by'obwegassi babeerako n'akasente akabayamba. Jukira kaluke twasooka okuvaamu twalina mu covid nga abantu tebabakkiriza kutambula, tebakkiriza bantu bangi kuŋŋaana naye kano ke tuddamu kagenda kuba kaggule temulimu ndwadde okuggyako nga balina ekintu kye bataddewo ekigenda otukuumakuuma. Kati ekyo akakawempe katulaga nti ebintu ebigenda okukolebwa mu kalulu ke tuddamu ate ko biyinza okusingawo nnyo. Kyova twetaaga okubeera nga twekuuma ate nga tutegeera ekigenda kyetusobola okulaga nti ebintu tebiddibwamu bye bakola mu kawempe ebyokuba abasirikale okuyingira nnyo mu kulonda kwaffe obululu bwe twalaba nti bagamba bwabbibwa era kati akalulu ka 2026 kakaddako aka 2026 twetaaga okulaba nti twetegeka ng'abannamawulire balina okwetegeka bulungi nnyo era bagambe ne bakama baabo abakulira zino media houses okubawa byonna bye beetaagisa okutuula ne poliisi, okutuula ne electoral commission, okutuula n'ab'omu civil society basobole okulaba nti nga tebanatuuka mwaka akalulu at least bino bye bakaaba ebya kawempe ebyakalulu ne kali akaggwa. Uganda n'abannamawulire ekisooka kiri nti ffenna twogerere eddoboozi limu nga tuvumirira emivuyo gyonna egibeerawo mu kalulu. Emivuyo gyonna egibeerawo mu kalulu tugivumirire tugambe tetwagala kulaba mivuyo mu kalulu kaffe. Bwe tuba nga tetulina mivuyo nga tulina emirembe mu kalulu n'eddembe ly'abannamawulire mwerijja okutambulira kuba bannamawulire tebasobola kubeera na mirembe bannayuganda oba abalonzi batera na mirembe. So emirembe ffenna tulina okugikolerera nga tugoberera amateeka nga tugoberera ezibeerawo guidelines zibeerawo nga tusamu buli munekitiibwa nga tumutegeera nti
okulonda oba akalulu tekalina kutwawula. Oyinza okubeera mu pati eno oba pati eri oba nga owagira candidate ono oba oli naye tusigala nga tuli bannayuganda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.